omubaka Abubakar Kawalya ayambalidde ekitongole kya Kcca olw'okusenda amayumba g'abantu ate n'abamu okugaana okubawa pulaani empya ez'ebizimbe byabwe ng'agamba nti kino kigendererwa kyakubba ttaka ly'abantu. Kawalya okwogera bino asinzidde mu kitundu kyakiikirira abantu ne bamuloopera nti ab'ekitongole kya Kcca bagaana okubawa pulaani z'ebizimbe empya so nga ate be babakubiriza okumenya ebizimbe ebikadde, n'agamba nti luno olutalo nalwo lwakulwanibwa nga lwa byabufuzi. Ensonga esinze okunkwata omubabiro y'ensonga y'okulugunya abantu abawangalira mu kitundu kya Namungoona Kigobe, ekitongole kya Kcca naddala we kituuka okugaana okuyisa pulaani z'ebizimbe, era nga bakakasizza going forward tulina okuba nga tukolera wamu mpaka Parliament n'abantu b'ekitundu. Kcca erekera ekomye ejjoogo ery'okujja okukwatanga abantu ate nemaliriza nga etandise okubajjako essente mu lukwesikwesi. Ekyo nkakasa tujja kukolera wamu era mbagambye nti olutalo lw'okuba nti tukakkanya Kcca okugijjamu ejjoogo tugenda kulikolerawo. Ono era alabudde ab'ekitongole kya Kcca abakola enguudo okwewala okukola emirimu mu ngeri y'agadibengalye ate n'okulaba ng'abantu be bonoonedde ebyabwe basasulwa. Kawalya okwogera bino asinzidde ku kkanisa eya Victory Church esangibwa e Lugala ku mukolo ogubadde ogw'okugatta abagole mu nkola ey'ekikungo. Nsaba akulira ekitongole kya Kcca Mukyala Dorothy Kcca ensonga ey'abantu baffe abali wansi amapoloti amatono naye nga balina endagaano mugitunulemu. Abantu ba bulijjo tebaagala kuzimba nga tebayise makubo matuufu, naye ne pulaani bwe baziteekayo temwagala kuziyisa. Ate obagamba nti batandika okukola nga obaoliawo nga n'ebibakola birungi bisinga ebibaddewo, era ng'abantu bamwe babatulugunya nga babayisa bubi ate bamaliriza babaggyeko ssente. Ye Bishop Albert Buyondo akulira ekkanisa eno asabye omubaka Kawalya okutwala ebirowoozo byabwe nga bannaddiini mu Paalamenti bwe banaaba batuuse okubaganya ebirowoozo ku bbaga eppya ery'obufumbo. Ono agamba nti bannaddiini be bagatta abafumbo kyokka kya nnaku nti bwe batuuka okwawukana baddukira mu kkooti olwo abalamuzi ne babawa omukisa okwawukana nga tebamaze kwebuuza ku basumba abaabagatta. Obukristaayo bwonna tetuyina tteeka litukkiriza kuyingira mu nsonga z'abaana abafumbo nga batabuse naddala nga batuuse ku leve y'okwagala okwawukana, ate ng'etteeka litukkiriza okubagatta. Kati awo ffe tusaba gavumenti, Paaliyamenti, naddala Paaliyamenti, zisabye memba wa Paaliyamenti w'ekitundu kino, etteeka eryo ery'obufumbo bayiteekemu amaanyi. Abagole abakunukkiriza mu 20 be bagattiddwa mu nkola ey'ekikungo era nga bano bakubiriziddwa bulijjo okwebuuzanga ku basumba baabwe bwe babafunye okusoomoozebwa kwonna. Ffe nga abakulembeze b'enzikiriza kye tunoonya mu bufumbo kwe kulaba ekisooka nga abantu beetereza wakati waabwe ne Katonda. Ekyokubiri kwe kwekomiitinga eri omwami n'omukyala. That commitment ebirayiro ebyo bakuba bye bireeta okubeera omuntu nga yeesiga munno ekisukkuluma.